Rw'Imana ni rurerure cyane ntawarurondora urukundo rw'Imana nzayiratira abatayiziwe Imana nzayiratira abatayiziwe iyo Mana nzima nzayiratira abatayiziwe Imana nzayiratira abatayiziwe iyo Mana nzayiratira n'amasambanyi Imana nzayiratira abatayiziwe iyo Mana nzima Imana nzayiratira abatayiziwe iyo Mana nzima. Rukundo Florence is in the building, ladies and gentlemen. Enyimba zinendo za Africa anthems mu makanisa agenjawulo. Sabadi sinakusubira Rukundo ngabira na mu Uganda, by the way. You know. Yumwakolo olugudo mwatupevingira olugudo ba MC Math tuziyimba. I do praise in church, by the way. Really? Yes. Okay. So tuyimbe nyimba zino. I was also shocked as you are. Hey. Yeah, I was never shocked. You are never shocked? Florence is here, ladies and gentlemen. It's been minutes, it's been a while. Florence Musabia interview for the last 2 years. Oh my goodness. I don't know. She's a blessed and talented and anointed minister of God. She only comes out for a purpose, I would say. But I've begged her an interview for 2 good years. I thank God she's now in my control right now. I'm so sorry. I wish to say on the air and from the bottom of my heart, I am not pretending. I am genuine. I am really, really sorry. Kindly forgive me. Challenges here and there. But I am glad I am here. Banange omulabi wake TV. Mkama yebazibwe nsanyusa okulabako mulabye ye yandabye naye bw'aba ndabye mba simulabye olowooza banaye ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku 5 to 7 ndi musanyufu nnyo emirimu egigenda maaso njiraba the ministry that is here at KTV. I bless God for it and I bless God for you alaba nze Florence Rukundo Sweet 16 like as you are. Yes. Wow. Geoff Light has always told me she appreciates what you guys do. I love him. I love him. I really love him. I love his music. I love that he loves God. Omanyi kati oba neronda. Nze ekisookera ddala nsooka nendaba omuntu ayagala Katonda. That's the first thing. Secondly, bw'aba ayagala Katonda, does he or she want to get deeper in the Lord? Ekyokusatu, message. Ekyokuna gaya ayimba bulungi. Ayimba bulungi, as in ayimba bulungi. Amina. Yeah, he's one of those I really love. Wow. Florence Rukundo tumwina basebo ne banyabo tugenda ba discuss ngane kumulama gwa fege twatesezako maaso kawo gwe twabalekedde about copyright twabuza nti no muyimbi gwa gospel ani agenda okusinga okunyigirizibwa. Is it the upcoming artists or the legends abaluddewo? But still starting this Sunday, crusade ya fegena kutandika ate conference tuina conference and the crusade this Sunday walieri Salama wetugenda okunganira ku Unra grounds abantu bawo mwenna Kazinga Machindye na Kabuuma abe munyonyo mwenna muje mutwegateko starting this Sunday kigenda kutokutanga sikisane keleta aweddemu essuubi omulema akonzibye aweddeko emirembe eyekyaye mulimu abantu abekyawa nga awulira ayagala kivako mu Uganda bagende Kenya obagendeke wa Katonda simanyi leta buli muntu eyekyaye nga kituufu ddala yagala kwabulira gwanga kozi ogamba nti nowekyayo yagala va mu gwanga oba yagala gendako Kenya naye abasinga babagenda wa Katonda Kenya libatwale Kenya ne bagende wa Katonda so bona mbalete ate nga Bishop Kigana ajja kusanyuka nga abalabyeko ne Mami Cindy era Christian Focus Center yentesitese enkulu abaweereza bamukama bangi abagenda okubeerawo n'abayimbi ba gospel bangi abagenda okubeerawo starting this Sunday Salama bwe tugenda okubeera nange nja kubeerayo mu maanyi week namba nja gimaleeyo. Oh yes. Shine Country Resort Hotel chifo kirungi kisanyukirwamu gwabadde yanonya akafa akalungi akokutekawo omukologo wokuteka omukologo introduction ceremony, wedding ceremony, engagement, proposal, name it. Shine Country Resort Hotel has got you sorted. Bayina empereza bwa hotel bayina mu gym, sauna and of course steam bath. Gwagala okumanya ebisingawo ugenda bakubira ku 0752943752 0784401496 Chigwa kitiko kilomita MH2 ngate ovudde ku Entebbe Road beba Shine Country Resort Hotel. Okay, just a quick one before we break off. Yes. What do you have to say about this entire corporate thing? Have you heard of anything yesterday?
that has made rounds on social media? I heard that it was passed, and it is good. I would say. It's good. How? What makes it to be good? It is good. It is good. Because for a very long time you were asking me, why haven't I been bringing music? Why was I like hiding? Of course I wouldn't say that's my reason for hiding. But part of why some people hide is because we do not have the ability, what it takes to go back to studio and bring good music. So maybe I'm thinking that maybe things will change a little bit. Do we still have the good studios that you're talking about? The good studios? Yes, we do. We do. Like my new video that I did. It was my first time working with St. Jude Nyanja. I have known Nyanja for a very long time. Very long time. But I still wasn't able to work with him. Because he's kind of standard. He's one of those that are really, really good. Sure. So I always wanted to work with him, but nga sirina busobozi. So I'm thinking nti royalties ezo bwe zinaabanga bakikutte bulungi, nga tekinyigiriza nnyo kanisa, ng'ate ne kanisa esazeewo nayo eberenge ewaayo, okitegeera. I think it will work. But are you guys even ready to follow up the implementations? Are you ready? Of course, when you ask me if I am ready, I would be ready where I can be involved, but I can't answer for everyone. But some of your music katinga omukadde ono weweda bali bama uploading katika webale claiming the rights. Webale. I wish to say on, I don't know, should I say it? Please say. I don't know. There's a way it feels when you say it. Kale, you see a song like Waka. Sente zinakwata ezaali ennyingi ate si mu bubi. Lwakuba saga nnyo like sometimes woyogera ekintu omuntu ayinza okirowooza nti n'oba omuntu omwagaliza oba biki naye esente ezeekutte ez'ekitole mitwalaaga age Uganda 10 gumu 2 3 4 10 2 3 ezeekutte okitegeera ku project ya Waka. Yes, kati let me tell you, olaba omuntu nga It's unbelievable. but you go on the internet, you type Florence Rukundo, nosanga music wange sinze nzeka bonna aba Judith Babirye, Babeti Muwanguzi, baani abamu, some of them they had to make other channels. uploading. Kati ngaze yeyaabwe iyo yeyiye okitegeera. Naye nga music gyali abantu bakumanyi, oli eyakafufu kakuba, obeera mu kwekweka, okyawa abantu. N'obakyawa n'omala n'ogamba Mukama nsaba onyambe mbasaasire mbasonyiwe nga naawe bwe wansonyiwa. N'oddawo buto. Okitegeera. Kati kinenge gye kituzize mabega nnyo. Katukomerewawo. Florence Rukundo si musanyufu baakolo kale katukomewo. Meme Mukama awomuze meme Mukama awomuza. We're still having Florence Rukundo in the building, ladies and gentlemen. She's a legendary gospel artist. She's doing so well on ground. Lwakwa mainstream ajekweka. But Phoebe told me before you got on air, she was like, she has some good questions for you. I think she can take over. It's a hot seat. It's not a hot seat, but it's just, you know. Oh, the way she said, don't buy yo. Chocolate kole deal. Waba mbuza onobera kusaidia. Nadde nsaba. Nyine lwaki mukuwaddemu. Kuba Anyway, Florence Rukundo has been a legendary. She is a legendary. And she has been here for like ever. I don't really say legendary. Saga Gamachi abadde okumala ebbanga. They have been there forever. You understand? They've been in the game for a long while. What do you have for the young girl who looks up to you right now? That, you know, Agamba, I want to be like her. How did she do it? How does she keep maintenance of everything around her life? Because the person that we see 10 years ago is the same person that we are looking at now. When I was still in school, it's the same person. So how do you deal with, how do you, do the maintenance? Literally, Omuwala Akulaba right now, I want to be like her. When I grow up, or in my music journey, what advice can you give her? I wouldn't
I wouldn't advise anyone to be mean. Why? Because I have made my mistakes. I've been messy at some time. I have done things ignorantly, but then maybe they can pick a lesson from me. And if you want to pick a lesson from me, then one thing I want to request you is don't try to be like me. Okay. Try to be like Christ, because I am also looking up to Christ. That's one. Two, do not make the mistakes I made, please. Exactly, because now when you keep on saying the mistakes I made, Yes. it brings me to questions I don't want to ask you that. So what do you understand? So like point out a couple of mistakes that no, you see, or challenges in particular. It doesn't have to be that deep. Naye ebimu ku bizibu maybe byoyisemu ogamba omwana ono mulaba alinamu ekintu, like they are passionate about the gospel music, they are passionate about Christ. But in that age when I was passionate, I did this and this. But for them they could pass here or do this and this. Baleme kola biri oba baleme kwita mbiri bye nakola ki bye nayitamu. Kati olaba kyenayiga oba kyengenze enjiga. Woba olaga omuntu, woba oyagala omuntu aleme kutwala kicupuli. Okay. Tomuyigiriza kicupuli. Omuyigiriza nti sente entuufu ze zino. Ngambye eki sente entuufu ze zino zibeerako siiru, zikola bweziti, sente ziba za Bank of Uganda zibeera bweziti. Kubanga n'ategeera entuufu we zibeera, so that bw'alaba ekicupuli kyonna amanya bumanya nti ekyo si kituufu. Kubanga bwe nkuyigiriza ekicupuli nze kye nakola, omuntu ajja kujjayo n'ekicupuli super nga tosobola kukkiriza nti kicupuli. Naye sente entuufu bw'ozitegeera nti kati zino ojja kubeera nga saawa yonna osobola okibuuka. Naye kyenyinza okugamba nti yagala nnyo Katonda, weemalire mu kigambo kya Katonda, weggulirewo Kristo. Kubanga ennyimba ezimu ze tuyimbye tutuuse ekiseera nga tulina ozikyusa nga zaali zibulamu. Ate oluyimba bwe lufuuka hit mukwano gwange, bwe lufuuka hit kiba kirala. Nze nyina oluyimba lwe nagana okuyimba mukwano gwange many years ago bamuyita Bobcat. Yali angamba nawe lufulumye walukubira lugenda kufuuka hit. Naye actually guy ali omu bamuyita Joseph Cage mukwano, he's a pastor, muganda wa Jean Peace. Yangamba woyimbira oluyimba lugenda kwata Uganda yonna. Naye nga yangamba naye kuba mwakafaananyi nga abantu basinza ekigambo ekyo naye nga bali mu bbaala. Just because of one word gye nateekamu neŋŋamba oluyimba ndwesonyiye. Okitegeera. So kaakati bwe weeyongera mu kigambo kya Katonda omanya ebigambo ebituufu ne message entuufu n'okwatagana n'abantu abatuufu. Kati gwe ezizo bwe zijja zigenda kubeerawo forever, ng'ono wabadde atuyita nti zigenda kubeerawo forever. So generally weekwate ku Kristo, wenywereze mu kigambo kye, ate bolaba bali ku mulamwa gwa Kristo bw'oba okwatagana nabo. Amina. So katusoke twawumuliddemu wali eri obadde okyatanya ku nsonga mmwe ng'abayimbi abakola ennyimba paka na kati zikyanyiga abantu emitima era zikyavuga. We have just played Bwaka n'ogamba live on TV nti nno akayimba ako kalyako emitwalo 3 zeekutte zisigadde zaali gumu 3. Ekyo kati kyayita that is history. Kana karukundo olimana yakati yakonawo tukogereko ngeri tulina obudde obutono. That's already history now. Yes. Have you ever thought of, njaga tudde nnyo mu Luganda cause audience yaffe tugire tulina abantu bafe abamu oluzungu batawanya, waluddirekawo n'olowooza to redo the videos, okuddamu okukola videos ennyimba ezo oddemu oziteeke ku channels zo osobole okulabika nga ozifunamu ssente, oba naye weesuulirewo gwa naggamba banziba kankireke kigende. Byali byantama oba byali byantama kati lwakuba nti twogedde naawe and a few other people ne baŋŋamba omuntu nga gamba bannange tasobola kundekerera is a good song, bannange Rukundo is a good song, lwaki toluddamu video, things like that. Naye kati olaba n'ekimu ebintu ebimu tebisobola kuddibwamu. Abantu kye nalaba ku bannayuganda bannange njagala okubeebaza mu mutima omulungi by the way njagala okubeebaza, naye we bakwata ekintu bakinyweza
bw'oleeta ekipya hard for them to tosakikkiriza unlearn. nti up to now waliwo abantu abaakoma ku bwakka nagamba okuva ku olwo tokolangayo luyimba lulala and I'm like okay mpozi wakoma kumanya luliwa nga lwe yakoma okumanya newamaanyi n'awumuza talina kye yali awulidde yawulira oluyimba oba mwasesetuka nga mava mu kifo kyammwe eggulu we lyali bamanyidde cause sigwe muntu naye eggulu asoose buli wamu liralabawo ne wano bweriri I know but sigwe muntu asoose okwogera ekintu ekyo I was with Betty Muwanguzi nga naye agamba ekintu kyekimu afuna obuzibu ne bafans be lwe bamusanga bannange kali akayimba toyinaayo ndala kyanjawulo ki kyemwakolera before nga temunata nnyimba ezo oba kyamaanyi kyekyali ku nnyimba ezo ekitali ku nnyimba zino cause you have a new song right now tugenda ddogerako nalo mbudde bwalo olowooza ki ekyaseeseetuka okulabika nga niwe mukola empya mwebamu amaloboozi ge gamu simanyi ki ekyaseeseetuka nze nno ndowooza nti bannange oba ki ekyaseeseetuka wabula simanyi kubanga kyewuunyisa we nakolera ennyimba ezo bwe nkunnyonnyola obulamu bwange ojja kwegaana kubanga kati ate ndaba ndi much better ekigambo kya Katonda nkimanyi okumwagala mwagala message entuufu nzirina ne beats entuufu nzirina siri muntu apakuka ne beat yazze tugende n'ekyo kati siyinza kugamba nti ekyaseeseetuka kyekino nze kyensaba kiri kimu mmwe ba MC Mats mwenna abali wano mbadde nsaba ennyimba zaffe empya muzipromotinge nga bwe mwapromotinga ziri bannange ate n'abantu abalaba baembracinga empya bannange kakati nawe neetaaga bwe njagala ntegeere bankwate bulungi bwe wayimbira ennyimba zino wali gwenga gwe bwe weetunulamu weekwa mu ttooki you were not as righteous as you are now should we take that nti no oba oliawo wakolanga nabibyo watambuliranga nnyo mu kibi nali sitambulira mu kibi naye nali kwegamba kale kaŋŋambe bwe nti ennyimba ezo ekisa kya Katonda kyekyazitambuza kubanga ngenda okulaba ennyimba nziraba ku TV ezitali za mu ggwanga zatuuse zitya simanyi bazikuba simanya mu kiraabu zatuuse zitya simanyi oshegera kati omuntu yalabanga oluyimba n'alwagala nnyo n'amaliriza nga ye alututteyo oba oliawo DJ oba oliawo biki actually waliwo guy gwe nasisinkana he's now born again DJ Daniyo bannange I salute you oyo guy yakuba oluyimba lwange n'alukuba mu bbaala wano mu Kampala ne lutambula era bwe yalokoka yampita naŋŋamba munnange twakola bwe tuti oba just to pick it up from where Matt wanted to mwajjamu kalika baketa akantu ka familiarity nti Katonda omutegedde wali yali asobola okuyigiriza ng'oba oliawo owulizanya eddoboozi lye wagamba nti tangoota wagamba nti kati tekambira ebigambo ng'oteekamu wagamba nti kati kola oti naye kati because ofunye skill and experience oyagala maybe okulimitinga omwoyo ogambe I'll release in 3 months oba wali releasing like once a year you understand Katonga every 3 months kati have you become more strategic has it been that element of familiarity that has hit you as a person into right now Katonda tasa ku directing how he used to before nduli twakolanga bukozi osaba nogenda mu studio noyimba kati osaba nnyo nosiiba nnyo like nosiba zi dries ozikozanga mumbwa shegedde kusiba okozanga mumbwa nogamba nange kuluno luyino kwatayo iwa lutakwata anti bagamba Katonda yamba yeyamba ng'ovudde kusaba ovudde ku lusozi naye nze Katonda atasobola kunnyamba nga sisobodde kunnyamba kweyamba simwagala kubanga by the time I come to God and say Lord please help me it means kiganye oshegera era nze ekintu kyogamba nti Katonda ayamba yeyamba kisinziira I mean physically promoting your music do you just put it out and you maxero bazanyi are you still investing in the same energy ngabo yali we were not even investing now we are investing a lot exactly that's and it is not working and it's not working we're having 2 minutes on air let's talk about the new project you're having the new project I have is called Neyanzege Olimbolo Henry K alukoze
muvubuka muto ndowooza mutabani wa Bishop Lubwama. Yes, that's the guy. Yes, wow. Owakanen. He's very humble bannange, that guy very humble. Yalukoze era njagala okumwebaza ennyo, njagala okwebaza bannaye mbuziza birala njogera birala naye kambyogere mbiiseewo. Njagala okwebaza St. Jude Nyanja because yakoze video. Njagala okwebaza aba Saints family. Oh my God, you guys. Njagala okwebaza everybody who has been there for me. Buli yali mu video eyo, buli abaddewo. Njagala okwebaza bonna people who gave me money. Okulaba nti I do a good project. Njagala okwebaza abantu abanjagala ennyo. Hanifa. And I may say, and you're like, okay. Oh, baby. Okay. Wali kumpewo, ne Christ love, ne revealing Christ. Mwena mbebaza n'abasomesa bange ab'ekigambo kya Katonda mbaagala nnyo. So the song is ntandikirawa. Oh bannange kati basiibula batya sagala va wano. Serapiti akalaba ajja kuwayo obudde obulala. Pidi nzabaddago. Akukomyewo. Naye njagala okwebaza KTV for all the years of promotion. Bannange tweyanzege. Njagala okwebaza management yonna, abalabi abanjagadde nga sireeseeyo nga temumpuliza ne musigala nga munjagala. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baproducer bonna benkoze nabo bannange mbebaliza ddala. St. Peter nkutumidde n'ekisemayo njagala okutumira njagala okutumira abasomesa bange ab'ekigambo kya Katonda. Nyina ensonga lwaki mbazzeemu. Teacher Eva nkutumidde, Pastor Ambrose nkutumidde, Teacher Aaron nkutumidde, Teacher Mwigo, mwena bannange mbaagala nnyo na buli muntu anjagala ne famire yange mbatumidde. Mukulu Pirato nkutumiddeko munnange. Weebale nnyo bannaye, everyone who has worked with me in music, may God richly bless you. Amen. I love you. Amen. Let's celebrate abazalidde olwairo chap tubajjewo mpola tulabike nga tweyongerayo bassebo ne bannyabo abatafunye bimuli nga tonna bifuna asigala ngoli mukakamuke kwe bebuze lya kawunga funa akawunga olabike nga okwasaganya twagala okuyozaayeza wali omwana omubuwala bambi bamuyita Genesis. Daddy wo agambye akwagala nnyo nyine ddala daddy bamuyita Daddy Moses agambye akwagala nnyo happy birthday na mwenna abagasseeko omwaka olunaku olwairo blow more many candles. Tugenda kwasagala olunaku olw'enkya tulina Kopi Blay mu kizimbe Kopi Blay so olunaku olw'enkya tetumisinga nnyo tujja kubalawo tumulungule ensonga eziwerako nga ne copyright mogitwalidde tubabuuze mwabadde mujaganyaki katu out we out